Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kale akadde kano gwe munafu oba yakuzula muntu wo osobola message akadde kalo kenyingo oyita ku 0752 237 oba utwate tuli ku mpewo katuvudde ku mpewo osobola ku message ku simu ya mwana munezi gwayita Johnny Mbonipa. Johnny Mbonipa ono ojja kumusika message ngo yakuzula muntu wo ali ku 0755 377 484 obengo zula omuntu katugere mukuzula fo unafona mama otegese bikiria kale. Hello. Oli otya dia? Ndungi obani ono? Munange nze bampita mama Kabina. Nyabo. Ozula mulenzi wo? Akukoze eki? Kitamtegere naku zino. Omaze na ebbanga ki? Myaka ena. Mwina abaana? Nedda. Mubeera mwenna? Akola nange nkola tuli wanjawulo. Buli omu abeera wuwe? Enyabo. Oyina abaana? Nedda sina. Ate ye? Naye tayina. Naye kata? Tuwatuukayo dda. Bwe mba mugende kata ani agenda ewaani? Ngenda. Gwe olumba ewuwe? Kituufu n'olumba ku masiro wennyini? Kati gw'omanyira ku kindi omulenzi ono alayika alina ebitagenda bulungi? Twafunamu obutakkaanya obutinitini. Kati twali twakabufunamu ne beegatta n'emukwano gwe bali basatu. Ne bagamba tugezese omuwala ono tulabe oba mazima ddala akwaga. Ne bagamba okugezesa ggwe? Oyo mukwano gwe ow'okulusegere n'aŋŋamba omulenzi we yawayita musonyi. Kati wenaddamu okuba ku ssimu ye era omukyala n'akwata. Ngamba mwe omukyala ali lubuto. Nti ali lubuto? Ye nze sakkiriza kubanga okusinziira omutima gwe wengumanyi yakiye omuntu w'abawala alya. Naye wenaddamu okuba emirundi mingi omukazi n'ampambwalira n'agamba nva ku ssimu enezzimu omwami yagimpadde era gye nkozesa. Nkubira mukwano gwe nga mbutuufu ebikola byaŋŋamba nga biragira ddala omuntu yakola ki yafuna omulala. Ninze mutima nga sikkiriza nti omuntu ono alina naye nenkirekera awo bwentyo. Kati we nadabuka ennyo kati ate ng'ono bambi mukwano gwe byaŋŋamba bikwasa ennaku nemugamba naye ate nze lwaki mubiŋŋamba temusobola bigamba bazadde be. Kati omusajja naŋŋamba naye gwa ntabukira ebintu obikakaza oba nawe owulira biwuli. Kati n'amala nemubuuza kati lwaki temuŋŋamba ki ekituufu ekiri awo wakati. Bwe mbagamba kanzijeyo muŋŋamba tojja ojja kola obuti. Ate bwe mbabuuza temuŋŋamba. Kati oluvannyuma oli mukwano gwe naŋŋamba omuntu yali akulimba ng'ayagala kugeza. Kati bwe nabitegeera omulenzi teyaddamu kunkubira nze omukubira tankwata omusinzira ku WhatsApp ng'agisoma tagigamba. Kati ne baŋŋamba omulwadde neekwate ku ngende ne bankomya ne baŋŋamba tojja. Kati binsobedde simanyi ki ekimuliko. Bwe nsindika message azibulusikinga tazidda. Kitutembanga ki? Tebankwata. Bw'aba nkutte oli mukwano gwe aŋŋamba taliiwo agenze. Kitutembanga ki kino? Ebbanga liise emyezi ng'ebiri. Nga muli mu katemba oyo? Bannange. Kati njagala kumanya omuntu akyanyagala oba nedda. Mukolera wamu? Nedda. Ye ali mu kiteezi ng'ate mbye ne munyonyi. Ego oli munyonyo ye ali mu kiteezi gy'akolera? Era gy'asula? Gyabeereyo nange. Kati nga gye bakugamba nti tojja mu kiteezi. Kati gwe okola ki munyonyo? Nkola mirimu gy'awaka. Ate ye mu kiteezi akola ki? Ye wa saluuni? Mulenzi ng'ate yeefudde vumbi. Kati obadde oyagala ki? Nze njagala kumanya akyanyagala oba nedda. Ayagala kumanya oba akyakuliko oba takuliiko. Ekisooka ye yatandika katemba we. Kituufu oli mutuufu. Okay, lindako tovaako. Poza amannya go gwani? Bambi Ibula. Ate oli? Ye Ibula.
ate mukwano gwe yakola ki akolaawo bonna mukwano gwe ye kati bamuyita omukazi akolya muko kubeera mukoowe ddala kati nange lina mukazi akolye muyita ate mukoowe eddala atya bulaza we kati omuwala gwe bawasa oyo ye yamumuwa kati beekazi akolya muko era lyamanyi kati amanyi agenze sigamanyi okay mwasemba ddi okugenda ekkata ebbanga linseewoko emyezi giwera ena dinga owera ena oba esatu awo nga mwekyawa bubi kati gwe okwogerako naye nti oyogeddeko naye omuwulidde eddoboozi wasemba kwogera naye ddi mu guno omwezi oguwedde nga gugenda kuggwakaawo wamugamba ki era just we nayogera naye byali byakunkakasa ebyo Mbeera ggulu kati ekitegeeza yannimbye omuntu gwe nnina okwogera naye kati wabamanya erinnya lyange ate akyaka bamumanyi wabamanya erinnya lyange abamumanyi kubanga egeza amannya gange amannya go gombi kitegeeza n'ennamba gye yampa okukubako nga yeeyo kati leero lwe mbadde nfunye omukisa nze nabeerako Kampala omukyala ono gwe njogerako muwala wange era nga abadde akolera kuba kaakati yagobeddwa naye abadde akolera esayidi z'emunyonyo omutegedde erinnya ly'oŋŋamba kiyitegera bulungi ate nze kinawunyisiza kubanga amanya amannya gange nambasa kubanga nze yaŋŋamba nti yeggwe boyfriend we nze boyfriend we omutegedde wangi ssebo mpulira nnyabo bambulira ekiddako ye taata kati nga birabika okunzibuwalira munnange mbadde mmanyi nti yeggwe omuntu avunaanyizibwa ku mbeera gyayitamu ekisinga okunewunyisa nti nebuuza musaawa zinaye kubanga nze navaayo dda navaayo dda te nzira gwongamba sinsobola bulungi ate kinansa okuba nga amanya gawe mugamanyi kati gwe oli mufumbo toli mufumbo nze ni musajja mufumbo olina n'abaana kikulu ekinkubizza essimu nga njagala kwogera naawe kuba Lidiya yagobwa ku mulimu emunyonyo gye yali akolera embeera gye yafuna olubuto olugenda mu myezi nga 3.4 olubuto bakamaabe kasita baaluzudde era baamugobye ku mulimu kinaŋŋamba nti aludde ng'ayagala kwogera naawe naye nga takufuna kakati mami mukwano ensonga gyogerako sigitegera bulungi kubanga kisaawa kyekisinga okunewunyisa kubanga mumanya amannya gange nesebo nga byemwogerako sigitegera bulungi nga namusanga ddi omwana kati ekitegeeza yambuulidde muntu mukyamu ayinza okubanga nali njogeddeko naye obanga nali kukongerako ekifo twalira nemusaba enamba obaogaaniye te ebbanga ddene kuba nti naye ebbanga ddene nga sirizeezi nga toli mu kibuga nandiga kisinga okunewunyisa esebo erinnya mulimanyi ate olubuto tebimanyi kubanga ebbanga ddene limaze nga sirizeezi kati abo waliawo omuntu eko oyo waali ayingidde hello wanyi nyabo Ibulo neganye mazima ddala tonzukira sikimanyize Ibulo kakasa tomanyi lidio wawa ng'omuntu abeera mu kiteezi ng'obeera n'emuko ne bannange kati omanyi embeera Ibulo ebbanga lyemaze naawe nonneegaana mazima dda ebbanga lyemaze naawe omusira gweyogerako mumanyi Ibulo nkumanyi bulungi obeera mu kiteezi obeera n'emuko era omulimu gw'okola gwa salooni tosobola kuŋŋa nti tomanyi gwe muganda wa Master Mose onneeganye oba omanyi nti ki kale mbuulira tokyanjagala okwagala kuddiza musajja mufumbo olina n'abaana nnyabo ekitegeezo bimali mu ŋŋamba byali bituufu biriwa akazannyo kammwe ke mwazannya gwe n'emuko n'egondi ne Joshi muko waawa kale oba tomanyi tukireke tokiremerako nnyo ate kiba kinnemerako kyekitamanyi sibimanyi leeyogera ku muko waawe yani tumanyi Ibula nga tumaze emyaka ena nze Lidiya tomanyi emyaka 2 yali mukazi sajja mufumbo emyaka 2 ate sinnagaana bw'oba oli mufumbo ekitegeeza omuzannyo gwe mwazannya gwali mutuufu
muzannyo ki muzannyo ki yali nsomeddwako naye mpekuwasizaako mumakala kati tetugenda nnyo wala bw'oba tomanyi kiri fayini sekuvunaana yibula nze siri mufere nze liidiyawo owulira liidiyawo omukazi gwemumanyi gwenakube baga mumanyi ate gwe kitonga wambe omukazi kyala wange ndiddi yibula teweebuzaabuza siri mufere bambi owulira siri mufere okulowooza nti bafere ekyo kyoyagala nanti anti nze nkubuuza okyenjagala oba nedda guno linjagadde feddi nga nakwata n'ekkubo nzigyeyo ne muŋŋaana ggwe n'emukowo anti kati gweoyagala ki anti nkubuuzizza okyenjagala oba nedda nze ntambuze bulamu bwange mu maaso kalimu mbanga nkwagala singa toli eno gyendi ansambuulira egyo emmala onkyanjagala oba nedda kati sikwagala kuba sikwagala nako waaye simanyi nabiyogera kale neyanziza sebu nambasa wangi luzannyo ki yibula bwe baazanya yibula yazannya akazannyo n'emuko ne bagamba katulabe omuwala ono amazima okwagala kwalina okunja eri nse ne bangezesa nti yawasa omukyala owulira nga baagala kulaba oba mazima ddala sibuukabuuka nti nange muwonye kamwesonyi wawulira bwegake baali baagala olaba naye kati oba yeeganye nze sirina buzibu yibula bituufu mukwano mami mukwano mwaga mumanyi ewaffe ye taata kati mugende mubabuuze oba omwana bamumanyi ekyalya naye kubanze tebamanyi yali musajja mufumbo kati nze kyembadde nsinga okwagala okumanya nti oba omanyi ku ky'olubuto lwe oba tokimanyiiko simanyi luliye akubuulira amazima abaana babeeramu waba agambye nti abadde mu kibuga abaana bayaayi akubuulira ekituufu mami wanjiddiya temanyi oli muntu mukulu omwana waba nga alina ensobi yakola mu kyalo najjako mu kibuga aba takyazitereeza kituufu kati waba nga nali mulabyeko kuba obudde nze maze emyaka wange 3 ate mugamba nti ali lubuto tegeezagana lwali bedde omwaka gunabeerako naye singa omba nalimbeddeko naye emyaka 3 gy'omaze nga tomulaba nze omuntu omwana gwenzadde twamweza ate sikiramako naye lwayise mu mbewa kaakati nze kanjogere ne nambasa tulabe bwe tulimaliriza mubi naye bulungi kubanga tuyinza okuba nga yali mulabyeko kuba yaki ekituufu alabika yammanyi kuba enamba yaki agimanye nerinnya alyogedde bulungi ate muko gwayogerako muko waliawo omuko temumanyi gwayogerako nga n'ebifaananyi byammwe bijjudde mu simu yange naye mukama katonda mukoki ate wabanga mukaba mukowa ntegeeza zina wasa waabo kati akubire muko bwe gwayogera naye kuba waba mukowa ntegeeza na wasa waabo bakulu bange bamanyi waba gwagamba nti omumuwa nkale yibula kankulekodde ku mirimu gyo kale mami bugambo ki bw'osembyayo eri lidiya tulina kubanga tuyidde kitya kwebuma obudde okubanga mungamba nti waliwo ekiriyo kiri amaaso mu lubuto lidiya bugambo ki bw'osembyayo eri yibula kati mukolere olubuto tugenda ddulabirira tofaayo mulabire kubanga simanyi temulabirira kale bambi kankulekodde ku mirimu gyo lidiya wangi omusajja akweganye Luganda olaba obuzibu bwalina omusajja nga muyaaye ennyo enamba we mukubirwa nga tagimanyi alimba bwatyo bwakola kati era abadde alina kwegaana naye kati ate bw'oyogedde naye awo yandigambye nti kale nkutegedde naye ayongedde kwegaana munze muko simumanyi simanya biki emyaka 4 obula alimba nnyo kati kola bibyo omukwano era nange kyendabe kubanze kati nali nga bivaako mu maaso kale neyanziza neyanziza kale beera bulungi bannange okunyumira ye ibula kugamba nti talina kyamanyi ku muwala tamu yani amanya gange ogamanyi naye nagamba yasemba omulala emyaka 3 emabega agamba bweluba limubuto kale mwaka gumu kale olubuto luba lwa mwaka naye ibula kyokka mukali mukali obona mulemuko